buli lukya NRM ekola era Kyagulanyi is an idea si munnabyabufuzi. Njagala nkuwa ekyokulabirako nti watutuukidde wano olwaleero nti Kyagulanyi ebyobufuzi abiseesetudde okuva gye twali tumanyi nti olwaleero NRM erina nayo weetya ekitaaliwo oluli. Kankuwa ekyokulabirako mu kalukano akabaddewo akakamyufu nti yakutula ebbendobendo ddene ku General Museveni nti mu Buganda wano ne mu Busoga kati NRM naye egenda etyayo agenda amugoba we yali ali amwongerayo agenda amugobe wali abantu abamu kati ekyo kyenjagala okugamba ne Besigye gyali mu kkomera gyali n'abalala bonna abasooka Kyagulanyi okulwanira Uganda bateekwa okuba basanyufu kubanga ogumu ku mirimu gya bunnabyabufuzi si kwekuumira mu buyinza ogumu ku mulimu gya bunnabyabufuzi omukulu kwe kusanyukira baalaba abazanya ebyobufuzi okumusinga oba okuteekateeka abo abagenda ozanya ebyobufuzi omusinga. Ekyamazima Kyagulanyi agenda okujja wano twali tumutwalira mu bali abateeketeeke naye nakigamba nti Kyagulanyi ate okuba naye mu bwongo bwalina kyatulimba. Kyagulanyi ebintu byakola si bya muyimbi. Kyagulanyi ate okuba we bagendanga ne banna okuyimba mu studio Kyagulanyi obudde yamumalanga asoma byabufuzi yamumalanga awandiika biki awandiika nnyimba. Kyagulanyi si munnabyabufuzi kyeyoleserwatu olw'enzanya gyazannyamu empiki z'ebyobufuzi. Kyagulanyi yafuuka ndowooza ne bw'ogenda emyaka emirala 4-5 endowooza ya Kyagulanyi egenda kusigalawo ate epesa lyalibulawo waneeno kubanga wobala we yajjira NRM we yali NRM eseeseetuse nnyo n'abuuse nnyo ekitagambika nti buli lukya bongera kukola nsobi olwa Kyagulanyi enzanya gyazanya ebyobufuzi. Yafuuka proposition mu kifo ky'okubeera opposition buli lukya NRM ekola era. Yes, alright. Awo wenyine tugenda okubanga tutandikira naye nga nkujuliza nti oli ku UG Update TV kusinzira okubanga otuwuliriza era nga webali kwekuumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Abali emitala w'amayanja abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku UG Update TV. Mukola kyamaanyi nnyo baganda bange era nga mbagaliza olunaku olubanga lubatambulira bulungi nnyo. Kakati bukyanga byabufuzi bino bitandika oba bukyanga bibina byabufuzi bitandika mu Uganda wali tewalabikangawo kibiina kya byabufuzi nga kiri ku ludda olw'opposition nga kirina amaanyi n'obumanyirivu ng'ekibiina kino ekya Robert Kyagulanyi Ssentamu ekya National Unity Platform. Jjukira Robert Kyagulanyi Ssentamu bangi bamumanyi nga omuyimbi era yakera ku makya n'agamba nti nfuuse munnabyabufuzi. Kitegeeza mu Uganda omuntu yenna kasita abeera mu malirivu ng'ali determined asobola okufuuka kyonna kyonna kyaba yeetaaze okufuuka mu ggwanga. Kitegeeza ki? So kimanye nti buli kyogezaako okukola n'ekyolowooza kisobola okutuukirira era muleme kwemalamu maanyi. Mwabalowooza nti nno obukulembeze bw'eggwanga Uganda tebusobola kukyuka. Busobola okukyuka kubanga ebintu bingi nnyo tuze tubiraba nga tebirina ssuubi nga tetulina nawe tubitandikira naye ogenda olaba nga bikyuse byokka na byokka. So lekera okwemalamu amaanyi sigala nga oli focused sigala nga oli determined ng'ogenda mu maaso n'okuba ng'olwanirira ekyo kyolaba ekikyo ng'olwanirira for your justice eddembe lyo ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Muleme kwemalangamu maanyi. Bangi muweddemu amaanyi olw'okuba nti nno bingi bye mugezezzaako nga weegezaako weeteekako example ebyebyo enkuyanja by'okoze ne birema ne bifeyiringa naye gwe ky'obumanya omuntu yeetaaga kufeyiringa emirundi 99 okusobola okulaba nga awangulamu omulundi gumu. Ate ky'obumanya failure is a foundation of success. Wobanga ogudde tekitegeeza nti nno olwo biweddeyo wabula buli woogwa manya ate woonoosituka okutandika ekintu ekirala ogenda kuba ne experience togenda kutandikira mabega ogenda obba omanyi buli kanyumiro akakuleetera okugwa n'okufeyiringa. So ye engeri yokka gy'olina kibalamu okusobola okulaba ng'osucceedinga gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nyongero bajikizo oli ku UG Update TV kosinza obanga otuwuliza bula gwe atannatwegattako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otwegattako. Robert Kyagulanyi Ssentamu bukyanga atandika kugenda mu byabufuzi alumiza bannabyabufuzi bangi emitwe abo nno nga mwengattidde ab'amataayi abaasoma ababikenkukamu saako n'abo abamazeeko emyaka n'emyaka nga bali mu bufuzi bwa Uganda nga bagenda mu maaso n'okutafuta ssemateeka mu kifuula nnenge
laba omwana wajja atasoma na ssemateeka n'abalaga ekkubo ettuufu ery'okkwata. Bangi bamali bamanyi nti obufuzi bw'eggwanga Uganda bwakujambuzi kasita bakulonda ng'olukiwedde naye kati byakyukamu okuva Robert Kyagulanyi Ssentamu we yayingira ebyobufuzi omweso gwakyuka. Luli ng'osanga n'omuntu nga asinze ennyumba ye nga talinamu wadde kutya kuba amanyi kyakolera mu mulonda ayitemu agenda asobola okuba nga agaba n'omugaati ezo nga ssente ajja zizzaawo ennyumba naye batwala ng'akimanyi agenda kubba kukumpanya ssente z'omuba omusolo naye akamale bukamazi. So omulembe gwakyukamu yensonga lwaki olaba abakulembeze naddala ababaka ba parliament abasinga abali ku ludda olw'opposition bagenda maaso n'okuvumaganya n'okwambalira Robert Kyagulanyi Ssentamu ku lwa sisitimu eno gye yaleeta gye bataagala kubanga yabasuuza dde omugaati gwabwe. Kati ebyobufuzi byakyukamu olina okuba nga oli focused ng'omanyi n'ekikututteyo kukiikirira abantu ate kimanye nti nno obeera mukiise tobeera mukulembeze oba mufuzi. Bangi baali balina enkola eyo nga balowooza ke babalonze mu kitundu mu constituency yange balowooza basingayo tegeera naye twakipuruvinga wano nti abakulonda be baba kusingako tegeera olina kusaka bubaka kuva gye bali otwale mu parliament obakiikirire so si kufuuka kamala byonna n'obateeseza n'ebiteeso bigenda batuntuza kati nga jjojjuza abaka parliament we batudde mu parliament ne bayisa etteeka erya UPDF amendment bill eriwo omwaganya military court okulaba nga ewozesa ba civilian. Kati abo abaka tebalowooza ku bantu ba constituency zaabwe, tebalowooza ku bannansi baabwe bagenda sigalamu batya, tebalowooza ku ddembe ku justice tebalowooza ku justice ku bantu baabwe. Bo balabanga bano abantu ababulijja bali wansi batalina mugaso batalina mulamwa balina batwala nga bye baagala balina kukolebwako ebikolwa byonna bye baagala balina basimulizaako bisooto kwegamba embeera mu byobufuzi bwetu bwe yali efuusi. Naye tukikiriza batugaane newankubadde toyagala Robert Kyagulanyi Ssentamu yakyusizza bingi ate alabisizza bangi olw'okubanga balabisizza bangi batandise okyusa ate n'ebintu bingi tulaba bigenda bikyuka n'amawanga ag'ebweru gagenda gakyuka ku ngeri gye gatandise okwenyigira mu byobufuzi bya Uganda n'engeri gye gatandise okuba nga getting interest mu Uganda bagenda bakyuka. Omanye amawanga ago oyinza olowooza lwaki ebiseera biri gaali gasirise tegavaayo tebalaze maanyi nnyo nga bwe bagalaze kati nga Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo baali tebalabawo munnabyabufuzi ali ku ludda olw'opposition abawa ssuubi era abawa maanyi era nga tebalabanga eki gye bayinza mukwatirako naye kati balaba opposition eri serious eyinza okuba nga eddiza bannayuganda omwaganya nga baddamu okufuna demokurasiya saako n'eddembe lyabwe ne baddamu ne beeyagalira mu nsi yaabwe. Oli ku UG Update TV nyongera okujukiza gwatanatoyungako kira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otoyungako. Osobola okujja mu comment section noteekawo endowooza y'okusinziira gwe ebintu nga ebikutambulira nga obiraba like nga sharinga. Mbagaliza olunaku olulungi kujjako gwagala otuwa kadata nagambye tusange ku 2+56760 126756 ojja kuba nga otufuna. Mbagaliza olunaku olulungi mweraba.